Polisi Nagalama y'Mukono ekutte abasamize okuli Bashiro ne Kazo Paulo nga batuze ku kyalo Kabeme kisangibwa mu Ggombole Kyampise lwa kufera Luka Constantine omutuze w'ekyabazaala obukadde 15 n'emino gy'amabaati 14 kwoteka ku mutuntu gwa mutabani w'emyaka 12 nti afuna obugagga nga musijjuma atugamba mu bigali muteekemu emitwalo 5 nga tuteekamu emitwalo 5 nga cyanga ebintu byawo nga atugamba omukazi okudda kyetaagisa akomewo ng'oli mugagga naye obugagga bwobwo kyetaaga tuteekemuuko n'emmaali egenda okugitambuza. Bano okwatibwa Kidyolo okuddukira ku Poliisi Nagalama olwo abasamize bano kamutema nti aleeta omutwe gwa mutabani wali okafuna obugagga ng'ate babadde akamuliyako obukadde 15 tebaayatula kati oluvannyuma ne baŋŋamba kyetutegeeza era tunakitegeera embuzi ey'amagulu 2 togitegeera ng'ekyate kinzibuwalidde ku bye muŋŋamba kinzitooweredde kati saabalaga nnyo nti kinkubidde wala wakitegeera nti bakutumye baagala mwana embuzi ey'amagulu 2 muganda wange ebuba ne gye budda aba muntu alabyeko embuzi eba n'ebigere okusinziira ku Luka yagenda mu bantu bano nga yagala okumira omukyalo we Nansamba Zuwena gwalinamu abaana basatu yali anobye nga yakola n'emyaka 13 agamba nti byatuuka abasamizi bamutegeeza nti ekyali mukyala we bwali bwavu ne bamuwa amagezi nga ye bagenda okumuwa obugagga nti omukazi ajja kukomawo nga amaze okuzimba ne kalina bamugamba ddeeka nonye sente zijja myaka gye kwekudde eka n'atunda amaka ge ne puloti 2 n'akumyawo sente ewa abasamizi okulaba ng'afuna obugagga kyokka sente zaleeta zali tezimala abasamize kwe kunona eminu gy'amabaati 14 ge yali agenda okuseresa ennyumba ye nago ne bagatwala mu tawuni ekisoga we nali nguze poloti yange eyo mwalimu buloka 7-5 noonya engeri yonna engeri gye nyinza okufunamu kati endagaano yange ya poloti eno naye nagiteresa chairman omukadde bamuyita mukulu Buyondole Leonardo Kyokono y'abatebusi batandise okumusaba omutwe gwa mutabani we n'abaloopa ku Poliisi Nagalama wakati mu kusobola tulaze ekitabo mwe yajjanga wandika sente zibamusabanga era nayongerako nti buli kimu ekyakitunze ye mutabani we amannya agasirikiddwa abasamize gwe bamutuma agamba nti yalumika essimu ya kitaawe nga abasajja bamugamba nti baagala ente ttamu z'amagulu 2 ekiro bamukubira essimu nga twali nga tugenda kwebaka bamukubira essimu kati oba tata yali alowooza ffe twebase twagenda owuliranga omusajja amugamba eri emaadi gye twakugambyeko ey'amagulu 2 onaagireeta walwagamu ku maloboozi Luka gaatuwadde nga abasamize byogerezeganya ku kya sente saako n'omutwe gw'omwana awo tuzetogereko nabuvumirira ebikola by'abasamize ebikyasesa zino okufera abantu poliisi okubeera ng'ekwata abo abasamize kituufu yakoze bulungi okubeera ng'ebakwata naye noono omusajja ave mu bintu by'okuddukira mu basamize ndayagala kunoonyayo buyambi ate n'omusamize okulaba nti abasamize abamu tibakola oba tibakola nga ayagala kutuma ekintu kikulemesa kati gwe bw'okikola ne kikulya abantu balina okudda eri Katonda nga buli kusomezebwa kwonna kw'oba ofunye weesige Katonda. Amyuka Ladesi Mukono Hassan Kasiba akubiriza bannayuganda bakomye okwagala ebyamangu nti abafere bano tugenda bateeka mu kooti bawere nembe n'omusango gw'okubba sente n'okubba amabaati n'okugezaako okuteekawo ekirowoozo ky'okutta omuntu. Omuwagizi wa poliisi mu Kapuliyani Patrick Onyango akisizza okukwatibwa kw'abasamize bano. Okunoonyereza kwaffe kyagenda amaaso mala tusuubira nti nga wiikendi otinabakugwa tujja batwala mu mbuga z'amateeka. David Musigali Yankolo yakusakidde Gulin ku Lwabukedde TV.